Abatuuze ku kyalo Gita Nabutaka ekisangibwa mu Ggombolola Nangabo mu disitulikiti wa Kisuba Kedde mu Kyobero mutuuze munnawe Lawrence Kasirye Gita bw'atemuddwa abatabatandagereka bw'abadde akedde okugenda okola emirimu gye ku ssomero lya Gayaza High School. Omuntu ono bamusse ku ssaawa 2 ez'okumakya ng'agenda okukola era agendera ku ggaali y'eggaali eyo. Omulamu gwa Kasirye gusangibwa amabali w'ekkubo nga gwetemeddwa ekiwundu eky'amaanyi ku muti kyokka nga babaddewo ensita n'ekiraga nti omugenzi yasukulangana n'abamuse. Ateekeddwa okuba wano wabuwa avuddeyo wano muzeeyi ng'ali ku ggaali ndowooza action etandikidde sitaano netandikira awo. Muzeeyi abadde n'emyaka 6. Eggaali yesangibwa ng'egudde mu kkubo okumpi n'abadde omulambo. Poliisi y'Ekasangati ng'ekulemeddwa mu DPC James Kawalya etuuse mu kifo kino n'etandika okusagula ensiko okubaako obujulizi bw'ezuuliro oluvannyuma ne bazuula ejjambi ebadde ekekeddwa mu kasiko okumpi. Embwa ya poliisi ekongolusu n'ereeteddwa walampawo kyezudde era wano Kawalya n'alabula abantu okumya okusalimira bifo abeera waziddwa emisango kuba kirataganya okunoonyereza. Bakubira omulanga obuzibu nga buno bwanga buguddewo balana muleme kweyuniranga kujja kunnya mu kifo ekyo mutataganya enki okubunoonyereza kubanga embwa tugintroduce ku sirimu nanga mulaba naye ensuzi kikoze eki negezaako okunoonyereza mu bbanga egezaako okunoonyereza mu bbanga ekonnekitinga ku kiri ku ki naye nga sini yonna mwagikoze eki mwagikontaminetinze dda nga mwalinyiriddewo. Abamu ku b'engenda z'omugenzi balabiddwako mu kifo kino era mukulu w'Ekabenje Kyawusa ategeeza nga bwe baddinkana ettaka mu famire era wandi bawomu ku bo amusolo okwagala okweddiza ettaka. Kubiriwo kiri obuyasi nti era kiyinza okuba ku ekyo ekintu bwekiva obuzibu bwe buva naddala oyo abadde akaayana ennyo. Abatuuze ab'enjawulo bavumiridde ekikolwa kino. Tuguddemu ekikango wano omutuuze wa foomu yatumiddwa mu ngeri etiisiza ddala nnyo ebikolwa nga bino tubivumirira. Katugume ffenna tujja bakufa bino byansi. Namwandu Bukirwa Anenti alumbya poliisi y'Ekasangati ne kkooti olw'okulwa okusala omusango gwabwe nga kyandibanga kiviiriddeko bba okuttibwa. Ettaka lye limusizza teri kirala n'emisango gy'oku kkooti y'Ekasangati egitava mu kkooti omulamuzi n'alya enguzi buli lunaku era mu abapoliisi y'Ekasangati ne kkooti yammwe mbi nnyo. Ate ssentebe w'Eggombolola Nangabo Tone Sempeebwa asabye ekikwatako ku nsonga z'ettaka okuzangu yanko liremenga kuvanga mu bulabe eri abantu. Tusaba poliisi wa Kasangati kkooti wabawo ensonga ezizena za ttaka ezanguyeeko oba tezanguye tutunga bitujja kukola tujja kuba nga tubisanga ate n'abantu baffe balemenga kuttingana olw'ettaka kuba tugenda direka ku nsi. Sharif Sebunya yakusakidde eggulo eno ku Lwabukedde TV.